Welcome back from that short break o Uganda Nega Seko wane ku Spark TV era nga gotambula nange ku program nongamya njagala kutegeza nti akaseera ke tutusemu kakuwa obujulizo oyinza okuba n'embeera gy'obadde oyitamu naye nga tomanyi onoogiyitamu ntango olaba waliwo abaliko obulungi kale nga bali yadde kale nga bo baliko bulungi naye nga weewuunya baali bayiseko mu mbeera banyigiriza era baagiwangula batya njagala okujjukiza nti ng'okyalina Katonda nga tebannaba mutta ng'enjogera y'ennaku zino bweyogera ogenda wangula Katonda mwesigwa era agenda kubeera nga akuyisa mu mbeera eyo nzikiriza obeere nga oneegattako twanirize Damasco ogisanga nti Damascus Sesanga tukwaniriza nnyo ku program nongamya nange nsanyuse okubeerako waneeno ku program nongamya n'okubeerako naawe webale kujja ekitiibwa kya Mukama nkulaba wenna ofaanana basita basabi babeera batya ngawe wote wofaanana era tokikola nsaba wayongera okubeera ng'obuuza ku muntu oyo atekase abalabi baffe aba program nongamya Spark TV nze Damasco Sesanga ndi muyimbi wa gospel nkola ebintu birala bingi nnyo fields ez'enjawulo but abasinga bantegeredde ku music. Wow. Yeah, ndi musanyufu nnyo okubeera wano. It's a pleasure okutuulako wano nawe Damasco njine ekibuuzo kyange kye njagala okubuuza. Are you married? No, I'm not married. Naye tomanye essaawa yonna. Togende ngogenda bulira bavubuka kigambo kibabuulira otya okubagamba nti Katonda asobola Katonda akola kino omanyi bayinza okugamba Katonda simufumbwa naye atugamba ku bino kwa oba obulira enjiri byonna obigendamu owaaye Katonda akyampadde kyensobola sofa mbadde sinnaba ku influencinga nnyo baagala kufumbirwa nakuwasa naye oba oliawo wenna kituuka but by the abantu nina abambuza ku bintu ebyo ebya relationships naki no advice kuba ate nange ninamu ku experience awo nze wayitamu awo mu relationship of course si byangu ogezaako gw'osubira nga si yeye ng'omubaliddeko n'omwanjula mu bazadde n'omwanjula mu bakama abo ogenda okizula nga si yeye ate kagamba bwe bityo it's a process paka Katonda bwakutuusa ku mutuufu naye oba oliawo nyinza okuba nga namutuuseeko oyinza oba wamutuuseeko amina mu linnya erya Yesu. Damasco ntera kulaba ku worship house oli muweereza oyimba bulungi weezuula otya nti osobola okuyimba ye mu kwezuula omanyi oyinza okuba abamuntu abamu beezuula naye n'agamba kanyimbe ziri ennyimba endala kubanga ze zigenda okumpisaawo amangu. Damasco yeweezuula nti osobola okuyimba lwaki wasalawo okubeera nga goyimba gospel music? Kuviira ddala nga njagala nnyo okubeera sina muyimbi naye nayagalanga nnyo okubeera star. Mumanyi mu ssomero mubeeramu like ebintu bingi ebigenda mu maaso kati mu biseera byaffe simanyira abaana ennaku zino abali mu masomero tebakyanyumirwa nga bwe twanyumirwa kuba edda amasomero gaabangamu obubinja n'ebyabanga byakuwakanya nga nnyimba biki kati ku ssomero lyaffe wabangayo abasambi b'omupiira nga balina attention nnyingi nga waliyo abasoma obulungi abacademics be basoma ku parade abo ne babawo emigaati ng'ebirabo kati saabaliimu n'abasambi b'omupiira saabaliimu kati lumu ne babategekayo empaka za misinde cross countries ningamba zino kanzeetabemu kubanga abantu aba bali mu sports baatulyangako sho ku ssomero nga bwe baba bakomawo olweggulo okudda ku ssomero badda beesigamye ku bawala ne bagwa wali mu compound babanyizenyize babasiize bulinimenti nga tuli wali tulaba abaana betwegomba bennyini nga bo bali wali kakeya bakabasa bityamu kitegeera neŋŋamba naye omuntu ayiseewa naye bamusiigeko kalinimenti afuna attention ye neŋŋendamu ebyo bya cross country unfortunately ndowooza nze omu ku baataano abaasemba naye era nafunamu nti wadde nze omu ku baasemba era we twagwawo mu compound abaana ne bajja ne batunyiga n'ogamba era kale kati neŋŋamba naye bino nabyo sigenda malako nabyo engeri gyensembye nga sijja kubiddamu neŋŋamba omuntu akoze atya neŋŋamba kantandike ebya music awo notandika okumayiminga enyimba z'aba Radiant Weasel by then n'emikwano gyange nga mulimu obubondo mu ssomero bwanjawulo so nenegatta kamu baali babayita waliwo Codre ne Lucasi nga waliwo FAY Avenue obubondo bwanjawulo nnyo ssebo nga batabu nnyo mu ssomero wali eri
nembegattako ne tutandika okumayiminga ennyimba. So after a while nengamba lwaki nange siwandiika ezange. Nempandika yawo ennyimba za love bbiri mba nakaziwandika nga sinnaba genda mu studio wendokokera. Amina. So bwendokoka nebikyukamu. Katonda nakutaasizaawo n'ogenda mu kye yali ayagala. Kale olunaku olwaleero ndine Damasco Sesanga akubuuliddeko kati ku bimukwatako engeri gye yeezuula nti asobola okuyimba n'agamba nti kuva edda nga ye ayagala nnyo okubeera ki owakabi ayagala nnyo beera star naye ate ye Katonda yamulaba nti njagala nkufuule star naye ate mu gospel music. Damasco nsaba ombuulireyokko ku bintu ebyo Katonda byakkoledde. Tugenda kunyumyako kimu ku byo ogenda kinyumizanga story. Ekisookera ddala kye neebaliza Katonda ekintu kye yankolera. Omanyi Katonda asobola okugattako omuntu omu n'akyusa olugero lw'obulamu bwo. Ekintu kye nsookera ddala okwebaza Katonda, mwebaza okunteeka mu mikono gya Pastor Bugembe. Nti kyakyusa nnyo ebintu bingi mu bulamu bwange, decisions, course of life n'ebisingira ddala byonna byonna. Omusisinkana ddi Pastor? Of course Pastor nabeeranga mulaba ku kyaki, but okujja okutandika okukola naye ndowooza nga I think like 2019 awo 2019 awo wentandika okukola closely naye mu COVID awo nga atandise I think towards COVID nga naatera otandika ayina show gye baali bamuwadde ku TVM kati ng'abeera asabira abantu mu lunch time naye ng'abeera ayagala owandiika prayer requests z'abantu abali online abali mu kulaba like ne comments zaabwe naye nga talina zimuwandikira. So one of the guys abali ku team bamuyita Ivan Kamuga naye muyimbi nagamba waliyo omwana gwendaba ku church eyo mujagujagu manya was that available like kid at church nga mbeera wano ndi mu kwaya ndi mu bali nga buli kimu ekigenda mu maaso mu ba missions nga mbeera available. So nagamba I think asobola okikola. So ne bankubira and I came on board. N'empandika yange si ennungi naye nembeera nga nziwandiika, so mpola mpola natandika okumentoringa closely. Yeah. What was your life before kwa ogamba nti kikuyambyeko obulamu bw'okukyuka? Obulamu bwa Damasco bwali buti ebiseera ebyo? Manya abavubuka bwe tuba tukula tufuna bingi nnyo ebitutwala ebitu misleadinga. Nze nakula nnyo ne mama wange. So ebiseera ebisinga saayina father figure wa male figure okujjako jjajja wange omusajja gwe nalabanga ng'omuyigirako here and there once in a while. So nga siri accountable to any male figure. Naye okuyingira mu like okujja mu bulamu bwa Pastor Bugembe, actually he's one person. Ne mama wange bwe yali ali ku deathbed ye nga agenda kufa yatutuma Pastor Bugembe ne boogera eyo simanyi biki bye baayogera naye like Pastor not taking her on ne baganda bange naga like from today you're my kids and you're my family like tulibawamu kati he's one person nga owulira ng'oli accountable ng'ogamba kino nandikikoze naye olw'ekifaananyi kya Pastor kiri nandikikoze naye lwakino nakiro kwegamba ng'olina omuntu asobola okubuuza lwaki oli online ku saa 9 ez'ekiro oba okitegeera like accountability eyo yakyusa ebintu bingi akugolola mu nsobi zo with love kwegamba olina omuntu gw'osobola okunyumiza ekintu nga kitaawo ate nga musajja munno n'akutegeera n'akuwabula. So olumu abantu bandyesse nga bagudde mu bizibu naye bw'oba ne gw'onyumiza n'asobola okutegeera it makes a lot of sense. It calms you down. Tunyumiza nti kati awo n'osinkana Pastor n'obeerako n'omuntu akufaako but then njagala tunyumye ku story y'obulamu bwe gy'oyita obujulizi bwo mu mbeera zonna z'oyiseemu. Waliwo ebintu by'otunyina n'ogamba nti wano ndabidde ddala nga mukono gwa Katonda gwe guntaasizza singa tabadde ye singa nange Damasco siri wano. Coming from a background gye nali ndimu like the exposure gye nafuna ku ssomero eyo gye nayigira enjaga gye nayigira kuba gye nayigira omwenge kati ebintu ebisinga Damasco nali mbiwulira naye mmanyi byakusaga wanywako ku njaga. Yeah. Wow. Actually it is one of the things ebyantawaanya ennyo. It was one of the addictions ezantawaanya ennyo okuvaako. Nentuka ekiseera nga battling with the addiction nze ng'omuntu nga mbeera ye waka ne neggalira mu nju ne ntekinga 6 zange ng'emikwano gyange tegimanyi
girlfriend wange mpaka yamala n'akitegeera. I realized later nga yabeera yali akimanyi. Ebintu ebisindikiriza abantu okunywa enjaga Damasco kuba kwekyawa. Ki ekyakusindikiriza okubeera ng'otandika ebiragalalagala ng'omuvubuka oba yali omwana omuto? Peer pressure. Peer pressure n'environment gye nakuliramu. Olaba mikwano gyo kye gikola, kwega nolowooza nti abaakabi bakola bati ne bwe bati. Kati nze na getting exposed eri clubs and bars ku myaka emito. Oba kitegeera like ba uncles bo kwegamba ng'okunywa ewaka tekyewuunyisa kya bulijjo. Oba kitegeera ng'olaba ebintu abantu abalala bye bakola nolowooza it is the way of life. So mpola mpola ate nange ne ntandika okubyekolera nga nze. Before I knew it had become a habit. Before I knew it became an addiction. Nga siina bwe nkivaako. So ne ntandika okubatolinga nabyo mpola mpola. Even when I got saved nenzija mu church natambula nabyo mpola mpola bwoweereza naye nga gwolina byo batolinga nabyo tasobola kugamba nga bamu kanisa tebakimanyi. Nga tebakimanyi. For how long gye wakuma ekintu ekyo ng'okikola ate ng'oli mu kanisa ng'ogamba oli bukosa oli muloko? For a lot of years. Era nze awo ngambira nti Katonda waliwo kye bayita mysteries of heaven. Katonda bw'omulaba ng'ali ku muntu amutereeza like get out of the way. Don't judge them. You like don't judge them. You don't know what. Eriya nolaba omuwala ngazze mu kanisa ng'ayambadde akagoye kampi nnyo like don't judge them. Sometimes you don't know. It could be even worse than that. Ntoba oli awo yandikambadde n'agenda ew'abasajja ne bamukozesa naye ate akambadde n'ajja maaso ga Mukama. Like mpola mpola Katonda yamanyi. He has his mysteries. Lwaki ebintu ebimu abiganyizza okubeerawo. Oba kitegeera. So mpola mpola mweyo background eya addiction singa si Katonda kosi gye nali nzirako okutwala mu bulamu either yandinviriddeko okufa, yandinviriddeko okulwala, yandinviriddeko okubeera rehabilitated. Like it was really too fast a speed I was walking mu bulamu. Singa si Katonda like okujja mu bulokozi kyalinga ekireeta a turning point mu bulamu bwange nti olunaku lwe nalokoka n'abantu abasinga mikwano gyange tebakikkiriza bagamba mukyaki yagenze kimayo ki like tumuwemu weeks bbiri tulabe maybe waliyo akawala ke yagenze okubaza oba kitegeera naye mpola mpola nze Katonda ndooza yanjagala bwagazi. Katonda asobola okulaba omuntu ng'ogenda kufiira mu accident n'akuganya okubeera late oba amasanyalaze ne gagenda n'olema okwambala olugoye lwobadde olina okwambala n'otandika okunoonyaawo mu kunoonyaawo n'akutaasa ekintu. Kozi nze ku kyaki nali ngenze kulaba na bibeerayo nga tulina mukwano gwaffe baali bamuyita Brimson bwe twabeeranga Brimson nga bwe tumala ebyo ebya hospital byonna biki bawala myenge nga ku Sunday yagenda n'asaba gana ekimbadharinga nnyo mu bwongo ntono lwaki akola binate n'amaana agenda mu kanisa Sunday agenda mu kanisa ne mulemerako ne muganda twalako ku kyaki ya mweyo ndabe ekibeerayo nkizuula leeta nga jjajjaawe mulokole yabeeranga amukase nge mu nnyumba ye tebasigalamu ku Sunday olina okugenda ku kyaki ate n'omubulira kyewayizeeyo kati n'abeera nga asaba. Kati bwe namukima like bwe najja tugenda ntwale ku kyaki jjajjaawe n'asanyuka nnyo ng'agamba afunye n'omukwano omulokole agamba afunye n'omukwano omulokole kumbe nange njagala omyala ntwale ndabe ki ekibeera ku kyaki yaabwe eyo wa Pastor Bugembe ki ekibeerayo. Bwe natuuka nga nakatuuka ne bayita abalokoka. I don't know how I went in front. Naye byonna ne bigenda nga bikyukira awo mpola mpola conviction bwengwa bwensituka bwengwa wagenda bwe bayita abalokoka wagenda naye nga nebyolokoka tobimanyi bulungi ogenze bugenze baali twakamala okuyimba awo okutendereza kuba yenkola eri enansana ku Worship House olumala okusinza n'okutendereza nga bayita abalokoka. Pastor Bugembe yakkiriza nti Katonda aba yayogedde dda naawe bw'ayagala omukkiriza aba yayogedde dda naawe era like omutima gwo gubeera ready to receive him. So neneesanga nga ngenze maaso mu kasaati kange akali ak'ebikuubo bya red ne pink ne white nendokoka. Ameda. Kintu ki ky'osinga okujjukira manya bavubuka twogera n'omuvubuka ali yawulira obujulizi buno bangi nnyo bayiseko mwezi embeera ez'okubeera nga anywa ebiragalalagala oba waliwo n'ababikozesa essaawa zino anywa omwenge akozesa ebintu eby'enjawulo. Kintu ki ky'ojjukira ekyasinga okunyigiriza oba kye wasinga okukola mu kaseera ko ky'otumira kati n'ogamba naye Mukama
webale wantaasa kuba ate kino kyali kizibu nnyo mu kaseera ako. Era ensonga ezo ez'omwenge nti ng'osobola okunywa omwenge n'ozukka ku makya n'otunuulira omuntu gwe wakomyewo naye n'ogamba kugamba ng'okola decisions recklessly era Bible ntuufu agamba nti omwenge mu kudaaze otunuulire basobola okulaga ka vidiyo ko ak'ekintu kye wakoze ekiro n'ogamba n'okomawo n'omuntu you don't know their status and you don't care Katonda alina kubanga yakutaasizza nti ebimu oyinza obutabidisclosinga naye nga if it wasn't really for God maybe I wouldn't be here today nti Jane yali edduka too fast ate gwe obeera omanyi kyendi mu kukola kyekituufu mu kaseera ako oba omanyi nti kyendi mu kukola kyekituufu naye those mornings nga nzijukiranga ekyabaddewo ekiro oba nga bakubuulira ekyabaddewo nga muli ogamba era tusabire nnyo abantu abo abali ku addictions kubanga bakola ebintu bingi nnyo ng'oba omwenge tegwandimuleetedde buzibu naye byakoze ng'agunywedde nga byandimuviiramu akabasa myezi egiddako emitono. Gwe omuvubuka ali eyo ndowooza kiwulidde Damasco kyagambye Bible egamba nti omwenge mukudaaze ate nga ddala bwekiri. Ndaba abavubuka oluusi nga agenda n'akola ekintu ng'ekyo oba n'anywa nnyo naye ate n'olaba nga olunaku oluddako apostinga vidiyo naye nga vidiyo eyo bw'obaamu mu butuufu ak'omuntu nga singa oba tonyweddeemu butuufu wekuba muto kino ogamba kino si kituufu naye olw'okuba nga aba ne hype eri awo aba alaba kyekituufu. Ogenda mu kkanisa omaze okulokoka ebintu ebyo byonna obyekutulako otya kubanga process teba nnyangu. I know. Sijja gamba nti lwakyalumu nti oba lwakedde lumu n'enkyuka nakati nkyalina ebikyukakyukamukko naye mpola mpola najja nfuna entiisa n'ogamba ekyo sijja kikola oba okikola leero enkeera n'otakiddamu olwekitegeera ne kati nentuuka ng'omwenge sikyasobola gunywera mu public naye nga at least mbeera ewaka oba nengutuma omuntu oba nembeera n'abatono bendi sure of nti bwe mbeera ne bano it is private nensigala n'abo kati kwegamba ensonyi ezo okugenda nga zidda mpola mpola it has been a journey jangu nemini ensonyi zinajja okitegeera like mpola mpola n'ogamba nti okay kale leero sijja kunywa. Like I remember the last time I took my last bottle nali ngenda na ku stage kuweereza ngamba mukama this is my last bottle n'olunaku lwe nasembayo nzijukira olunaku lwe nasembayo okunywa enjaga nali waka actually kapiisa ako ekitundu ekyo wekiri ne waka ku ddirisa like mbeera nkatunulatununako olumu nendooza naatera okukasuula kuba kati nkatunuddeko ebbanga eriwera n'okakasa nti ddala wasumulula nenkakasa nti kati naye I took half of it neneekyawa kuba nabeera nga nkikola naye nga saagala ng'obeera toyagala naye ogenda kwekanga nga ovuze ogenze mu supermarket n'ogula ebboto ya whisky n'ogenda naye waka n'omala okugimalawo n'owulira bubi kati nga weesalira omusango but mpola mpola buli kimu kizze kikyuka nga wempisaawo emyezi bwenziramu kwegamba nzize ngwa bwensituka ng'abantu abalala bangi sijja gamba nti lwakeera lumu byonna ne bikyuka naye mpola mpola nzize bwengwa bwensituka nti kyensinga okwebaliza Katonda okunsigalizaawo conviction nti bwenkola ekibi nemmanya nti kibi bwenkola ensobi nemmanya nti nsobi era ekyo ekirabo nkyebaliza Katonda era omuntu yenna ali eyo ne oba okyabonaabona n'omuze naye nga muli owulira bubi ng'ogukoze don't give up Katonda ali mu lujjaalu essaawa yonna ebintu bijja kukyuka. Don't be hard on yourself. Certain things take time. Nze nina ebintu ayidde emyaka gisoba ne mu 10 nga nzija nkyusa mpola mpola. Yeah. Amenda. So Damasco ebiragala bino ng'obikozesa awamu n'omwenge kuba kati bwe bujulizi bwe tuli mu kuwa abantu abatulaba wafunayoko ku challenge omuntu n'akusangako oba ng'oli mu kikola kyokka ate ng'obadde oweereza kuba ogamba nti when you took your last bottle wagamba mukama eno yeesembayo
n'ogenda ng'ogenda nakuweereza mu butuufu. Nze nalabako lumu omuweereza yalinnya Katuuti naye nga mazima w'omusemberera yali awunya omwenge ng'alagira ddala ava kunywa naye ng'ayimirira Katuuti n'akola ki n'aweereza. Wafunamuko ku mbeera eyo nti omuntu n'akusanga oli muweereza naye ate nakukwatira mu kintu ng'ekyo kyokka nga oluusi ffe abagamba abantu temukola kino naye nga g'okyakirina. Gy'emirundi emingi waliwo ebbaala ekkololaawo gye twasinga okubeeranga wabeerangayo by the way abalokole bangi wabeerangayo abalokole bangi naye abasinga era Mukama azze abakyusa mpola mpola abasinga nno nabaweereza kati nze nasookanga kuwulira bubi nze nasooka kuwulira bubi banyambadde ebijampa taddeko enkofiira ne shedizi kwegala n'obeera muli eri olupiira lwo naye nga weekwese teri ayinza nakumanya nti gwe oli awo mpaka lumu mba ndi awo omuwala najja nampa haga nagamba hi praise God nga ngamba praise God ne giraasi yagira ne ngamba kumbe neeno gye tuli so Katonda ajja akyusa abantu be mpola mpola. Kati gwe omuntu oyo omuddamu otya azza gambye akulaze nti akumanyi. Kati nno munnaye nga nafaani wange. Nomugamba amina Mukama yeebazibwe nakubuuza ekiki like why are you here nomugamba why badde ndese music kuba kati nga kyekyokwekwaasa ekiri omugamba ndese music na mpitamu n'emikwano gyange wano agenda okulaata abadde alese music okutta olupiira lwa shisha kaga nobigatira gatira noga why badde nkyalina gwe ndukwatidde mukwano gwange ajja bakusanze n'eccupa je bali munnaye abantu bakyakyusibwa mpola mpola naye kyetwebaliza Mukama nti at least okyawulira bubi mu bbaala weekweka Katonda nga bwali omulamu ajja kuyamba abantu abamu tebaagala naye just tebalina maanyi osobola obeerawo ng'ekintu tokyagala naye nga tolina maanyi gakireka. Era bwekiri. Amina. Thank you very much at Damasco akadde katugenzeeko naye mu kusumululako kuno osumuluddwa nsuubira nti kati essaawa zino wetwogerera omwenge waguvaako enjaga wagivaako Katonda nga bwali omwesigwa. Amina. Era nkyamusaba amaanyi kuba waliwo olumu lw'otunuulira egiraasi eyo ng'eriko obubabbozi bwetenyoganaga naye ku lweggulu ebintu ebimu twerekereza bwerekereza era kwerumya abeerekereza it is a journey and it is nayo banna abajja ne bakugamba naye mbutuufu wavaayo eri naye tunyumirwa ije bali banjo ne kusetasi zaabo balengera n'ogamba naye ne bakubira nako nti oliwa omanyi nti ebizibu ebisinga mu nsi muno byo ebibonyabonya abantu bitandika n'ekigambo kimu oliwa esimu emu bwetinga ekubuuza oliwa n'ogamba nti ndi wano ne bakuweereza location n'ojja byonna we bitandikira ebintu byonna ebisinga ebimbonyabonyeza mu bulamu bitandise n'oliwa simu egamba oliwa. Damasco oyinayo akayimba akapya oba anything kyotegese omwaka guno eri abo abanyumirwa obuweereza abo? Music omupya waali enyimba empya zijja waliwo lwetufulumiza leero lwennyini ne Pastor Bugembe kayimba kali awo kagamba very well kagenda katuyimbireeko nti how are you dear? I'm very well. Are you okay? I'm very well. Esala zikola. I'm very well. I'm very well. Oli otya munange. I'm very well. Are you okay? I'm very well. Esala zikola. Like literally kugezaako kujjukiza muntu nti mbulamu eno gye ndi n'essaala zikola Katonda nyambye abazadde bansabira mikwano gyange ginzikiririzaamu naye nga mu byonna Katonda abadde mulungi. Kubanga buli muntu waali you're not what you were yesterday. Oyinza okuba okyalina byolubirirwa but so far so good. Weebaze Mukama nti you are very well. Oyina ekyokulya n'ekyokwambala n'ewookwebaka. Eyetaaze music wa Damasco amugjawa ku streaming platforms zonna nkozesa Damasco Sesanga buli streaming platform music wange gyali. Ebigambo ebisembayo eri omuntu oyo abadde atwegaseeko omuvubuka ali abadde akwegomba obugambo obusembayo? Obugambo bwange obusembayo don't be hard on yourself. Tobeera mukalubu gy'oli gwe kennyini nnyini. Certain things take time. Ebintu ebimu tebigenda kukyuka leero ebigenda kukyuka mu weeks 2. Weesige Katonda naye ate teweemalaako ddembe. Ebintu ebimu bigenda kukyuka mpola mpola. Weebaze Katonda nti at least akyakuwadde okuwulira obubi n'okumanya ekituufu bwe kiri. Amen. Mbadde ne Damasco Sesanga era ng'akugambye nti waliwo akayimba akakafuluma ke bayita It is going to be well.
it is very well. Very well. Yeah, Akayimba obulamu bugenda kubeera bulungi bigenda kutereera. Don't be hard on yourself ekyo nja kuba nkikuongerezaako naye mu byonna by'okola beera nga weegayirira Katonda omugambe Mukama kino kinnemye ndi munafu naye nnyamba onsobozesa okubeera nga nkivaamu kuba Katonda yekka yasobola okujja mu mbeera eyo ne weeba ebadde egaanidde weeta kasita Katonda akiyingiramu aba agenda kukuwanguza. Nzikiriza mbeere nga nkongerayo mu motivational preaching tovao program Nungamya nkyaliko.